kitegeera. So Kakalaamu ne Kaye Wisdom sole Kaye yafumbirwa dda. Bano be babadde babulayo senga Kaye ne sister Kakalaamu baagaliza birungi biyiriri. Bangambye Kaye wafunye omukazi mu Bangladesh. Kakalaamu wafunye omukazi mu Bangladesh Kakalaamu. So nenga mugende mufumbirwe Kakalaamu ne senga Kaye. Naye Kaye lekera oyomba yomba obufumbo tojja busobola Kaye. Bangaye wafunye ekikazi ki Bangladesh muli eyo kati. Naye ng'okuyomba yomba Kaye kwe kugenda okugobya mu bufumbo. Wamala n'owuliriza amagezi ge nakuwa senga Kaye. Tigenda ofumbirwa onoonye ssente okusiga okuyomba ne ba Junior abaana abato. Naye nga senga Kaye tuli behind you. Tukwagaliza birungi byerere mu bufumbo. Bangambye oli Canada wafunye dde ekikazi ki Nigeria. Kakalaamu alina mu Bangladesh muoze ebintu mulabirira abaana. Musajja omukazi tebamuboggolera. Senga Kaye ojja kusiimuula ennyumba ate ekirungi ebyo badde obimanyi. Ko badde mu single room ekazo. So gano mayumba manene senga Kaye yoze ebintu twala abaana ku ssomero. Senga Kaye lekerawo okuyomba yomba. Ekigenda okulomya ekyeyo senga Kaye mu mwago. Bino byobadde otuvume e Uganda senga Kaye eri byesonyiire ddala. Kitegedde senga Kaye. Naye nga ffe tukuwagira. We are behind you senga Kaye. Sister Kaye akuwe ku magezi. Sister Kakalaamu naye wamaze n'ogenda naye. We wish you the best. Nze sina buzibu na muntu agenze kunoonya ssente. Bw'oba olaba ng'ogenda e Canada n'ofumbirwa kikubeezaawo genda ofumbirwe. Sina buzibu. Era I'm happy for you Kaye senga Kaye. Senga Kaye I'm happy for you. Genda munange. Ffe tusigale Uganda tuyiyize wano. Abamu mugenze ebweru lwa kinyumo. Olidde gundi yagenze naawe kogende ebweru nayo waliyo ebizibu byayo. Teri sente zogenda kusanga bweru mbuzive mu ggulu. Ate abantu bweru bakola nnyo by the way okusinga bo mu Uganda. Kaali mmwe n'abagenze ebweru olw'ekinyumo. Wawulidde Kakalaamu agenze naawe kogende mukwano. Canada nayo si wangu. America si nyangu. Wano osobola okukolerawo ssente. Kwafe system yaffe ekyali mu leakage. Tegera. Ziri system. Ezebulaaya oyina okukola. So senga Kaye bw'oba osazeewo ogenda Canada ojja kukola. Nobyo badde oyasaamirira mu poko joint ewacusi. Okeera kulya mbizi. Bw'omala bw'oleeta kamera bikomye. Yentanda gye nkusibirira senga Kaye nti as you have gone to the UK to Canada. Bino Kaye byobadde okera ku macho okwasaamirira otambula station ku station eri Canada tebiriyo. Musiba maloji Kakalaamu obadde omanyidde emmere ey'obwerere. Yoyo wachusi yoyo wa Faizi Cafe Bristol ebweru teri mmere ya bwerere. Bwe muba sister Kakalaamu ne senga Kaye musazeewo genda mukole. Go and work. Segede nenga ffe we are behind you. Ndiye no munyegenyege jinja ekintu kyo ky'amaanyi. Nyegenyege anyuma naye security badde y'amaanyi. Banange security eno mbadde sigirabangako. Jukira Abamerika bagamba mbusibanya nyegenyege bagenda bakuba bomu temugenda tewaliyo kiriyo nyegenyege gyali abantu bali mu kunyumirwa security y'amaanyi balakisi namba eri wano kyebayita national security military police CMI iso zonna ziri wano mu nyegenyege wetu tulya sente zaffe budde bwaki budde bwa kumacha tuli mu kulya kaki kasente kati mwabanaku abasigadde e Kampala oli eyo tukuba obunaku bwo Junior ebyo byanyegenyege byabonoonefu tumbaavu obwononefu bwe bwakubuza sente
mwe ba assistant Jesus ba moralist mbu Junior ebyo bitu yanyeganyege tewaliyo bwononefu toyina buyinyi sente abanaku mulekerawo okwefulambo mbwe ebintu temubyagala abantu bali eno bali mu kujumirwa abantu bali abulamu fena tugenda kufa kakali mwabali eyo emanye Junior olaba nyegenyege werimba toyina sente so omunaku sirikira woli abanaku mwagala nnyo okwogera ku bintu ebitabakwatako kati nyegenyege tomusobola tiketi ya bei toyina za hoteli kati osinika kyebinyo mu mbona ye y'omutwe emotoka zizino twazi parkinze tatuli mukumula ku weekend eno chechi kubeze Kampala oli musawo nti olina kuba mulago gwakola mu casualty yabagwe beddalwe ekiruddu so mujana mu obusiru by the way that nonsense jempulira kwa obwavu kati stetwina mikono mu bwavu bwo tuleke mbu Junior muri munyegenyege muri mukononeka mwe bababa mwe tebasiba ku mabito basi bamba maraya wali enatete nenakulabi so ba moralist ba assistant Jesus amagezi mugewe mukole sente muve mbyo kwasamirira muje muri sente abantu bali wano munyegenyege bawuga abantu betulide Uganda yoneri wano omanya abantu abali wanogwe omanyi security eri wanogwe so obulamu bwakunyumirwa life is all about having fun ojagenda okolere sete simanya njagala gula ttaka ofe mugo kusatu oja kuddawo Junior yankolerera abaana bwofa abaana era byokoze bye batunda so feke tuliye sete abaana bali koleza abwe nenga abanaku mutujjeko olugezigezi Junior sasa bodegena munyegenyege abaana bambala bubi sigale nakulabye bino si bya abanaku bino bya ba planned kids osegera you know weekend tuli jinja source of the Nile tumude oriye yoli mu shift simanya I work in shift olinga migugu je airport so have sense and enjoy life. Life is short. Life is short to waste it in toxic environments. So mwenda abazo kulia seteza mwenyegenyege mbagala nnyo batumedeko nnyo abavuza amamotoka gaabwe abasa sudda amahoteli n'abakyali mu kuba abachajja come and have fun. Tewaliwo kiriwo wano mbu Junior simanya ewaliyo obuvuyo nyegenyege is peaceful. People are peaceful. Segera tuli wano twewumulidde naye nga obulamu mweyagale. Lero oli enkya tuliwo toyina plani na Katonda. Esawa yonofa. So instead of wasting time okuba plani z'omwaka ogujja, you are going to die. Olina obusete bwo ku bank account buli eyo bwebase tosobola na kwegulirako wadde ekikomando mbotereka bugagga. Obugagga buli mu ttaka. Wano omugezi isima yafa singa taliiwo kati. So nobody knows God's plan. Teri amanyi plani ya Katonda. Obugagga buli mu ttaka, ennyumba ye ey'olubeerera ntaana. Ne bw'oliziba amayumba n'ogamala ku nsi. People, you are losing sleep. It's saving your mind. Tosobola na kusanyukako, tosobola kwetwalako autu, buli kiseera mbwa mu balancing business. Business eriwa, jo balancing. Bagagga bameka abafudde kasiwuukira ali mu ttaka. Omugagga zimwe yafa. Living property. So, mu bulamu obwo ofunye ka chance. Akabeera happy, be happy. Va mu banaku. Va mu banaku. Endowooza z'abanaku za kigwagwa. Mumuli eyo mwonoona sente kuliko eza nnyoko. Akuze twonoona nnyoko yatuwoze. Mutujjako olugezigezi bayizawe. Junior vakayo olaba mutuddeko. Mwamangamba mbu Junior mbunve Kaye mutuddeko Kaye. Kaye yagenze kufumbirwa. Yafunye ekikazi ekifiripayini. Neno security nga y'amaanyi. Basirikale bakutte emiggo balakiso oyinza ogairwa mbu Junior yava Kaye
kati mutuddeko Kaye ne Kakalaamu bagenze kufumbirwa nze abagamba Uganda ebaleme. Is it my problem that Uganda ebaleme? Baiza abantu abagenda okuba ekyeyo mutujjeko akajanja. Accept Uganda ekulemye, you have gone to look for greener pastures. Kakati olotufe mbu tetujja kulya kubanga mbu Kaye ne Kakalaamu have gone. Nze temumanyira. I've never said to anybody in Europe and I need no apology. Where's you live where you stay? It's not my business. Never said I walk at Uganda. We shall stay in Uganda, make money. You said to Uganda, Jeziri. Just about Abamu, you have made decisions Uganda, Canada, America out of ignorance. Mugenda watching you more. Nanga wanabatu wakola setters up. When Uganda waliwe mirembe. Security weri okola business. Kadi mwabalowooza mbusete zijja va muggulu n'abali mu America abamwera baavu. Omuntu abeera kati tunulire mu sirwiki. Amaze Nezalande emyaka 10 talina na boda mu kibuga bwajja emmotoka apangisa kati oyakolayo ki? So don't ever think that because I have left Uganda, Uganda is a failed state gwalemeddwa. Abantu bali wano munyegenyege bali ya sente. Ozo gamba Uganda eweddeyo. Siya kulaga ekiriwa. Newebuza abana Uganda sente bazijjawa. Infunda ayo ya bongo. Buli wobere wantu nga golabawo negativity. Oyo Kakalaamu abadde asobola okukola sente mu Uganda. Sibalina Kakalaamu kikututte Canada. Kakalaamu obadde osobola okukola sente mu Uganda. Nemwagala nnyo ebyamangu. Abantu ne bakujubisa. Kakalaamu jangwe Canada. Kati Kakalaamu Canada ogenze kukolayo ki? Kusiimuula. Wano omwana akeera mu Uganda na planning obulamu. Mu myaka 2 abayina sente. Kati Kakalaamu ekyakututte Canada kyeki. Infunda ya bwongo. Omuntu olina YouTube, olina social capital, mwifo kyotandikawo business. Kati Canada ogenda zijja wa Kakalaamu. Emyaka 5 ogenda wasting. 5 years wasted. Kaye ali mu shelter. Mbwagenze mbu yeewaddeyo afuna asayiramu. Kaye notunulira embwa eyo. Gwe Wisdom Kaye badde wano ng'osobola okukola sente. Nekudda mu lugambo Kaye toyagala kukola. Obeera mu byakwasamirira Wisdom. Abantu bagenda kubajja bagenda ne bakola n'osigalayo ewo. Kyofuna nga mujja kuwaŋŋanguka. Naye Katonda abadde abayambye muyina amannya. Erinnya terigaba sente. N'erinnya likuyamba okufuna sente. Nze ddina abantu bali Bulaaya basindikira sente. Wamma omuntu wamma n'oyiiya. Ekizibu kya Kaye ne Kakalaamu mwagaana ofuna speciality. Mukola mulimo ki? Okwasamirira ku social media si mulimo. Naba ne batiktok bakisobola. What is your area of speciality? Kyekiremesezza abana Uganda. Leero otunda ddagala lya nziku. Luli otunda ly'amannyo. Gye buvuddeko oli musamize. Londako kimu kyokola. Mu Uganda kasitofu n'ekintu kimu kyokola. N'okiwa obudde omala n'okifunamu. Temwagala kuwa bintu budde. Kyekibaddusiza ebweru. Omuno otandika kino n'okivaako. N'obambira kiri n'okivaako. Kati Kaye ne Kakalaamu speciality yaabwe ebadde ki? Teba Uganda ebalemi. Bakasuku tebaliiwo. Buli omu nze siriiwo sizifuna sente. Kwa nadda mu by'amataka. Nategeera sente ziri mu ttaka. Ne specializing mwekyo. Era njagala kuddayo kusoma landiro. Osekera. Enkya oli bloga. Luli oli musamize. Jabuddako oli surveyor. Londako kimu. Ugandans do one thing at a time. You'll get money. Kyovula ze system ze muddukiramu. Canada, America, Europe, they are organized. Nyakati ekiremesezza Kakalaamu peer influence. Peer influence. Era ne bemulese wano bajja kubasinga. Kati ogende Canada myaka 5. You are fitting into the system. Nenga bwongo. Kubala. Mwagadde nnyo ebyamangu. Ne bwogenda mu America. Teri sente zogenda funa mangu. Teziriyo mbogenda kera mbolonde nonde. You must. Chovola babafunye ebweru be basomeddeyo. If you can't study from there, you'll get money. Naye akati Kaye ogenze kusenya mbalasi.
abavubuka abo baba ababuulirira Kaye Junior nyinzo gende Canada's I'm already established ninakozesa numbers zange kufuna sente. Use your following to get money. Bashira gashumba kye batusinze ba Brian's kye batusinga nte Brian's akwata numbers ze nakola omukolo nafuna $1,500,000 mwebye muyite byekisiru. Brian's mu bracket sezo zakola afuna $1,000,000 mwezi nenga ba follow abatulaba beba following ne Brian's ne how you use your numbers to get money is what matters. Kati Bakaye kyabalema tukumwangali nje so nolwekyo bagende bafumbirwe nenga Wisdom Kaye washing machine giyige oyo omukazi omubangaladesh gwe bakupangidde senga Kaye mukwate bulungi Kaye yozengoye Kaye obadde n'omuzwe ogw'okwambala essaati 3 ezifaanagana ewiiki yozengoye weebuze ono yafuda kino ekikazi ekifere ekibbi kya golodi MC Kapale ayina omuzungu mufere ekyo ekizungu kyabeera wali Namasuba Kapale kyayina gwe muzungu kyamanya Oluganda ate gwe sister Kakalaamu weewale nnyo ebizungu ebifere naye Canada eriyo agazungu nga gafere ajja kumala kutundisa ebyapa byo nze wana abazungu bali muno munyegenyege omuzungu yazze munyegenyege nambo mugulire Rolex zede tidde abazungu nti nabo bafere ng'omuzungu mu kwogera Oluganda asula eyo omuzungu MC Kapale gwaina yasula wali Namasuba kizungu kifere. So senga Kaye tukwagaliza birungi byokka mu bufumbo bwo senga Kaye Wisdom bangambye kati oli mu Serota mwondabira naye Uganda emenya senga Kaye wagenze kufumbirwa kati kalinazaani aziriko senga Kaye kalinazo ze watulaga ez'ekifere wazirekeddani anna so awo ng'avuddewo alien skin ne bajjo alien skin va mu byekisiru ebyo byokola alien skin kano ka video mukamutwalira ebintu bye wakola byonna mu ka video byali bya kisiru era tobiddangamu gwali alien skin tuze wano tukuwagira tuvumya abantu you are making us to rethink. Don't act stupid again, alien skin. Kaimatu kabajjo wali otobera yaki. When I know food ekitagasa. Alien skin lekera webye byekisiru byokola. Obo buvubuko obo bukuwana wano obo buyibula. Bujja kulimba. Otomedde motoka ya bajjo wali otomera yaki. Eri washing be ya bajjo wali okola woki. You are an intruder. Omanyi omwana bali bajja musibe ebisango nga musanvu. Destruction of property, malicious damage, intruder, instigating violence. Aliya wayasamirira. Gwali ani skin totumanyira. Omusajja gwe walumba bajjo wali. Otomedde motoka. Omusirikale akubira amasasi warning shots. Osigala ero otomere motoka. Destruction of property. Mbuyagala tujjo wano tukuwane tukuwagire mbwali yeni wa amaanyi. Byokola bye byattamya Bobi Wine. Weddeko ku mpisa zo alien. Olumbye bajjo wali omulumbira kyewuwe. Eri wosingi beya bajjo. Bajjo naliwo nga bagigulawo. Wosingi beyo. Bajjo mugagga nnyo emakindi awo. Ayina ettaka likomeri wansi. Oyo bajjo golaba. Era mbagagga bajjo mugagga ddala. Ate bajjo ategeera. Bo balowooza tategeera. Yaki olumbye. Kanene bakanakana kayibula. Sibanya yibula. Kakute jinja. Damo mwemuzanyire ku basirikale mwe. Mwawona ati mwafuna omusirikale ayina ekisa. Eriyo fujjo kale jango bikolere wano ku nyegenyege ku majja agali wano.
battalion ziri wano nze naludde okulaba amagye bwegati bane president 7 yayiye amagye wano police eri wano kale kati alien nawe jangu kale okolerewe effujjo lyo wano waliwo ba planned kids bana babakungu fa bali wano. You can't do that here and they don't sort you out. Alien lekera okwekola ebitu by'ekisiru eby'abaana bato. Come back to your normal senses. Obuvubukawo obwo obukuwagaawaga ogezo yonoonye mmotoka si yo bali obalumbye ku washing bay yaabwe bakusako ku fankoni toyina wuwo yawo kyasamiridde noba alien tasobya yani ye kabaka wa Buganda nobitunuya n'amaaso ne gakuluma moyo ate gwali enyo kuwagira ate tutwala ntuli basiru nawe tujja kwambala ajja tusiriwalirako oyinza bikola ebyo yekisirusiru nojja notobere motoka emirundi 3 omusirikale akubira amasasi warning shot kasi yakube sasi mu mbona ye y'omutwali yene wandi tugambye otakisirugwe abiri byana nabyo baba birondawa kyekizibu kyokufuna amanya nga muvudde mu ghetto oli omusirikale akola mulimo gwe n'owulira embizzi mbu omusirikale ali amugambye okuba amasasi oli musiru. Why is the role of security agencies to keep land property? Nojja n'obitunuli obutaasoma twasoma P1 moto ya UPDF egambete keep Ugandans and their property. You are destroying property. Kirawo kyasamiridde tobiddanga mu ebyali yene otumanyira manyira eri fujjo lyo litwale eri ku fankoni we wali bayaga banno gye muli enkwacyo notu yakalakana kayibula bwe kekalakasa n'ejjinja oyinza okwata ejjinja wali omusirikale. That's a weapon. Akube esasi lwa self defense ekitisa abantu mu strike kwata jjinja ne bw'okwata pen and in all countries munsi yonna kwata ekisi okwata ejjinja nakombo bakakoledde party mwe mujja kufa mwe bwana mmwe. Mess up with security agencies. Omuntu gwosembayo okumesinga up munsi yonna ye musirikale. Abasirikale basula bubi babasasula bubi bako wadda oyo omusirikale alina omwana wali mwajuma nitasoma na kusoma jawo pankirako omusajja yakuba amasasi emirundi ena kyali eni skini mufo ky'okudduka kisigala kikola bye kikola. Wallahi if you mess up with others nze manya basirikale abanyiivu bagasiga wabikola gwe alien skini mu byekisiru byo swallow your pride genda webaza omusirikale oyo. You are alive because of him. Mwe yatulumbye gwe walumba bajjo wali wa bajjo. You are an intruder and otuse mu kifo kitali kicho. You are destroying property. Kati gwagala tukuwagire tutya alien toddamu kutusiriwalirako. If you wabaja mulaimulaiti ngokyali mu obusiru n'obugwagwa don't think we are going to support you idiot. Kiti kyokola sipapa kyatakola wano sipapa yakuba amasasi wano mu kitebe kyeni yupi sipapa aliwa gwana alien wandi badde mugeza and run from the past. Eno government jozanyira muto jimanyi sipapa yakola wano buli musango sibye bamuvunana kati kirawo kyasamiridde enno menka nnyo olozo lokuyambako ne tukuvumira kino ki principle mboli wa mutawana alien mbali oli wa amaanyi teweefera naawe. Don't act stupid next time. Anaaba nemeseza live yange malirize. Ono mwana alien yaloza mbolo muyambako mune tumuvumira kino ki principle. Mbalo zambu wa amaanyi. Nze I don't support violence. At all. And there is no reason for justification of violence in this country. Siwagira violence. Kwa violence ekizibu kyeina agitandika naye mulya. Zonna gangi mu America basi babe kuba amasasi ku streets. Bwana bayimbi abamanyi bafudde. O internationally violence totandikanga violence. Violence is a cycle. Segera wamma kakati gwe alien. Next time don't act stupid. Don't act stupid again. Ntebe baba wana ebyekisiru. We support violence
Who are you even to destroy? No, Jango to mere yangi. Okay, come and knock this Subaru. Undabe. To see when you will be alive. People working hard every day to get property. Chiriwali chibionona. But chimaraichi ya mwari ene takola asobi. Olinga amazi. Mwataterere nno. Tujamu tereza. What was a principle? Twali twamuchawa. Chiri chibobwa inachobi chatandika. Mbobwa intasobya. Nate bobwa intalumba nga bantu. Segiri nyamulwadde nnyo mugendeyo mu mulare. Segiri nyamulwadde. Malirize. Big guy mbu yagenda mwena alemu. Big guy. Nga big guy yagenda mu nupu. Nga big guy wa nupu wa. Ekyagobya big guy okuyingira nupu. Wama yali amazovu medications mu federation. Nga big guy talina gyalaga.